the young Rema Namakula. And so come now, why is Etiquette organizing this time round? How is your relationship with Lydia Jazmine? In almost the same period. And we know you now on China. And it's supposed to are you crossing lines of unity based on your recent photo shoot? Wherever in your Ogame media bagita bata? Ebyocha mu Uganda. Mweleza wa. Era byocha. Wangwe kwetagira extinguisher DS. DS speaking. Neda eky'omwami Keti nga bw'omanyi nkolagana n'abantu ab'enjawulo. Leero ojja kundaba ne Keti ekyo ndabiraani omulala omutegesi n'abalala kugamba abazze ne twogera ne tuteesa nga tukola naye. So ekyo tekiriiko nti oba kiba kinnononono. Buli muyimbi ono era abayimbi bangi leero omulaba gundi omutegesi enkya gundi yamutegesi, and it's all good. Alitubala in good faith. Kati nzirewa Jazmine bananga ate Jazmine alina show mu first match mbasaba mugende mumuwagire Silina Buzibu na Jazmine era bobozze bomu omufunye personally osobola n'omubuuza. I even call her ku ssimu ekyo omusanga ngeyo osobola omubuuza tiddala kituufu yatugambye wamma mwogera ne ku ssimu. You can't even tell her, ask her. Naye just mubaamu embeera ebintu mwagala okuteekawo mwenga mmwe kuba ebibakolera ebirungi tebinyuma. Naye basooka tubulireko nga okinese n'omuliro ogwo era nga nawe bwomanya nti ekirungi ekitaliimu nnyo keesi tekinyuma. Naye Silina Buzibu ate si nti bambi tewaliwo mbeera yonna eri intended okunyigiriza omulala. Concert muzirabe nnyo ezirine ku nnaku ezimu ng'onaategeseena oli n'ategeka eri ate buli omu n'abeera successful. Kati nze owewiiki enamba munange wange ate oba okisusizzaamu naye nga tewali bad faith era wennawe muva ku nze ate mugende mwagire Lydia Jazmine ku Africana. Ekibuzo ekiddako nudity mwana wange walabakeyo empale yange Daddy nalina eddadi nange omulaga ku kisambi. It was an intimate photo shoot. Nga bw'omanyi abakyala mbagamba oba n'omwami wo tayo buli busomino bwekibiki nange wano tojja kulaba kisambi kyange naye mba n'omwami wange kabeera eno kasiriiti nkwongerako eno buli kitundu kiba kyeyawudde kiti. So it was an intimate photo shoot. Ngasobola kwambala gomasi ntegerekese taata. Okay. Ampadde akakisaka. Mwebaza Katonda yalukeesezza nitusobola okuba nti ffenna twakutobudde ne tubeerawo leero. Mwebaza buli omu yazuukuse ng'oli mulamu kwate tukirinako obuyinza omukka ogwo gw'ossizza bukete yeebutuwadde. Kale mwebaza Mukama. Abamawulire mwenna abali wano mwenna buli omu kyakola abakola ku TV, YouTubers, bloggers, different presenters, TV, radio. Banange nsiimye nnyo. Mwebale kukeera ne mubeerawo wano. Usually nsanga gundi eyo complaint eyo nti Rema bwe tuba tukwetaaga mu interviews tolabika. Oba ne munsanga oba ndi ku show ng'obeya Spice oli n'akuyimiriza. Sooka otubulire kino ne kiri. Naye ebiseera ebisinga mba siina kyakubagamba. Tekuba kwepanga oba kwematira. Naye mba sirina kyakubagamba at that particular time. Njagala nnyo n'enzija. Nalina ensonga.
nga nyina ensonga gye mbagamba ng'erimu amakulu era buli anyiigira out there mbawulira ne either amumanyi omukubira oyo tuba tumwetaagala tumufuna naye nga munansonyiwa mba sirina kyakubagamba at that particular time naye akaseera keekano nina ekyokubagamba nina concert nga 23 maze ebbanga nga neetegekera concert eno. For some reason I even thought nyinza okuba nayo last year naye ng'ebintu ebyatambula nti opulaninga naye nga ne Katonda akola ki apulaninga. Mukama olunaku lwe yamanya nti ndikola concert lwali 23 February 2024 nakoma okukola concert nga tebanatuggala ndoza zizimu concert ezasembayo wano before COVID naye ate nakyo nekyebaliza Mukama kubanga osobola okutegeka wakati awo wonna ssente osasanyiza ate ne bakugala nga tosobodde. Kale nno mwattu ebintu byonna ebyobulamu bwange abadde Katonda abasinga mundabye though abalabe bandabye nga Spice ne Pastor bebandabye nga bo bato nga nze nkuze naye ate waliwo ne wana abandabye nga nange nkyali ddala banaye mbeebaza wembalabako I will get emotional kubanga olugendo mulumanyi you've seen it all. It has been God nampa amaanyi to make those decisions. Ng'omwami ono gwentudde naye kumpi bangambye nti andabanga nsalawo si nze Mukama yanyamba. Njagala okubaza ba sponsors Pepsi, Aquafina, mwebale nnyo. Thank you for trusting me with your brand. I'm glad to be associated with you guys. Mwebale nnyo mwebale ddala. Akron. Ate musimanyi. Munda z'obuwagizi munjagadde buli kimu. Buli kenjagala naye twalikoze bwe tuti mwali omugedde ne mujja bambi. Thank you so much. Thank you so much. Era ndowooza ne Daddy gyali akimanyi nti nsiimye nnyo. Thank you so much. Era omuŋŋambira engeri gy'ayise mu kati omuŋŋambira ngambe baby we yasiimye. Jude Color Solutions, thank you so much. Mutambudde nange ebbanga lyonna ate sinze nzekka but every artist buli aleeta ne mujja mwebali kutwaniriza tukimanyi nti ku Jude tubawaka buli muntu yena every creative ali welcome mu Jude Color. Thank you so much. DSPA, the firefighters, mwebali abantu bino obbalaga bemukola muzikiza emiriro naye oga 23 munamusobola ogenda kukwata anti bagamba Sheraton of billion 5 to ask for water. Loza mujene imotoka ebyo by'amazzi natuyamba. Thank you. Nation Media, Next Media, bannange muli bangi nno naye nyinza obutabamenya omukuumu naye nze nsiimye nnyo Capital. Bannange mwebale. You've been with me from the word go. Kuva eri ng'oyimba bange mubwagala mumpa empate kasita mutukwatako mutuweera ddala amaanyi. Thank you so much. Zonna radio eziri wano, TV eziri wano, menya nindekaani Saalongo n'agenda ozinzijukiza along the way. Naye nga eno si just concert. I take it as a journey. Waliwo yange wandikuziza 10 years giba 10 toyongerako mingi nange 10 wandikuziza wankivudde 10 years of Rema naye nkitwala nti nkyalinayo chance eyongere mu maaso tujja kifuula mu maaso abo tukigeza ati naye nga tukizimbidde ebbanga njagala mumanye ebibadde nkola. Besides music, I want this concert to be an opportunity mumanye ng'omuntu because abasinga mumanyi nga Rema but I want you to get to know me deeper. Kweno concert nina binjo conveying on that day era nga mbasaba abafaani bange abalungi abanjagadde kuviira ddala eri gye natandikira. First concert yange gye nakola nyinza okuba nayina ekinene nyimbanga oba zaali 3 zaali 6 netwolwa ne kuzaabula ne tuyimbayo kano ne tuyimbayo akooli
kale batwise mbingi naye nga mbeebaza natuulawo ku equatorial parking nga nze nankankana olunaku olwo kwaliko n'omuyimbi omulala nga wamaanyi ningamba nze Namakula nzaani naye bannange bafulanzi bange mundaze omukwano mumbeereddewo. You've loved me unconditionally. Nze mbala mubeereyo osanga oli nga akwagala ng'olukulaba bambi n'akaba n'amaziga bannange nsiima mwebale nnyo mwebale. Members of the press, I love you, my brothers and sisters. Rema Namakula, I'll address you as one of the biggest female artists in Uganda. As well, we have the biggest artist in Uganda, Mr. Okujja, but he's your president. Tumulabye on several occasions nga aline omwami y'okupatiz nga rubbing our shoulders. Should we expect a surprise or an appearance from the president of all musicians in Uganda on 23rd of February? President, just very clear so that we answer the question. His Excellency Idrissa Musuzi. Okay, that's one. I'm going to take 3 more. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusoka, Nze Showing Styles, for Vibe Life UG, the #1 media platform. Wow. Yes. Ikisoka, Rema, you are looking so smart. Webali kunyirira, era webali kulabika bulungi. Ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyange ekisooka kiri nti Rema, you've inspired a lot of women okugwa mu love era nga showing nti melodies of love. Tusikire ekifaananyi kiwulikika kitya okubanga oyagala omusajja nga Hamza nti omusajja nga Hamza tusikire ekifaananyi so that you can inspire abakyala nga Spice Dana nabo okugwa mu love. Ekibuuzo ekirala, lately kigambibwa nti omukyala yenna nga talina nnyaki recently kizibu nnyo okuba nti naafuna amwagala. Rema, recently twakulabako ng'ocelebratinga nga mutuufu nnyaki kweri era ng'osambira amabega nga jazz. Try to inspire omukyala aliyo nga talina nnyaki akola atya. Kati mutegedde lwaki twetwaga kampani ya DSPN ezikize ku muliro. Yes, Mako. Nayanza. Nze Mako. Nina ebibuuzo biringa ebiri bigendera ow'omuyimbi Rema Namakula. Sooka okwebaza olw'okukuuma omutindo over 10 years nga industry okyagiwaniridde. Tukumanyi nga omukyalo omu kubasinga okuyimba mu ggwanga Uganda. Vocal ability yo y'amaanyi, otunuulira lyrics z'amaanyi. Naye bannayuganda bakyebuuza wa we tukyalemereddwa okulaba nga osala kuba endongo mu Uganda ogikuze. But twali badde tusalukako okulaba nga Uganda ogikiikiridde at least ku later stage waggulu eri nga ne mu Grammy ezaakaggwa maybe wali badde omu ku bayimbi tulaba abalina ability, olina management ey'amaanyi, olina team ekolerako ey'amaanyi eyandibadde nti tulaba Rema at least wano tumulabira twali badde yavaawo nga ali ku level eyawaggulu. Twebuuza kiki ekikyakulemesezza okulaba nga okuloosinga Uganda obeere ng'okikiikirira at least ku East African waggulu n'okuyitawo. Ekyokubiri bannayuganda beebuuza nti maybe oba balaba nti oba byewali oyagala mu music olinga bituuseeko nti ennaku zino oba oli tunyo comfortable nti endonga at least
maybe pressure osazeemu okusinga ate wali otutwalira ennyo banagagala okumanya nti byonna bye wali olubira mu music wabituukako. Kale, let's fast hold it right there. Tusooke tuddeyo ku mwami ono eyabuuzizza president wa federation anajja oba tajje. That was question number 1. Then nabuuza oye wanyasho byamuddako. Eno show ya buli omu. Everyone is invited. Buli omu ayagala kuwa muziki Jam 23rd ku Sheraton. Silina bwensosodde buli awulira nga ayagala kunyumirwa music ajje. So sijjagamba nti ono nkuyita ono sikuyita naye ya buli omu wekimanyi nti everyone is invited. Nkuzeemu. Okay. Ebibuuzo byaweddeyo tujja ku kyokubiri yabadde abuuza abatalina nnyashi bakole batya mu byalaavu. Naye nnyashi wagijja. Alayi kati abadde ayagala okubuuza simanyi. Naye banange mulingiriza. Banange mulingiriza. Naye munnange kambabulire when in a happy place ebintu nabyo byeteeka in place. Obona things place themselves in place when you're in a happy place. I would say I'm in a happy place. I think that's all. I can't say much. So just be in a happy place. Make your second. Just be in a happy place. Obeera omunaku wavu nnyashi ng'ekendera paka we disappearing. Spice oli munaku mbuno. Gendako ku worship house bakusabire. Golinda Spice aveemu akaana ne kabaka. Agenda ofubutuka omubiri. Alright, wale yabuuzizza crossing borders. Are you not interested to have your music cross beyond just the Ugandan borders? I think that's every artist's dream. Or every creative. Sikuyimba kukai, be it acting, be it anything, anybody. I'm creative. But I would say a lot has to be done because it's not just me. If it was only me, we'd be saying gundi over ditch. But nobody really could go see it. But I think Twina as artists in Uganda, either to feel like a sound that represents us. Kuba n'abantu betulogiragira balina sound representing nga country yabo olowooza nga oh that's my piano every day. You understand? No matter each Afrobeat chivudewa. I think we just have to get a sound that represents us as Ugandans. Ate n'ekirala tuyimbe ne ku nnimi ndowooza ezitugatta kuba wano kyemmanyi when I do an English song nyina audience mwerukoma abaani baluganda okitegeera naye ng'ate obwere abantu tebamanyi Luganda lwaffe naye nze kyensaba muntu supporting wembaye nekuba kayimba ninga leero ngenda kuyimba nga muzungu yennyini support it, push it bali bajja kafuna because wano kinatandikira ano kukisindika naye buli muyimbi agezezzaako linawulya apas naani omulala onana baby Joshua nga bagamba bali musupportinge kabayimbi abali urban n'olowooza lwaki bw'omubasindikiriza wano eri bajja tufiiringa because ayimbye ku luzungu oli lwakola ki lwategeera bw'olaba omuyimbi ng'afuuba okola ekintu ekicrossinga bane sometimes we try video ne tuziteekamu amadana collabos biki push okitegeera naye ne twesiba ku gundi yaffe yawano naffe olumala atukiyita nga osanga kino kye bawulira nange kankube ekyo kye bawadde amaanyi era nga ngenda enkya nga nkusabulirako nti nga nkusabulira kyotegeera nga tugenda mu maaso. But if you push us tulina kwebeereramu fena even if you pick out a few kuba kankubulira Nigeria sinti unatubamanyi pick out a few kibe gube mulimu guli gwa wamu tugambe kati let's speak out tugamba ono let it be collected tusindika abantu abo babategeera eri babategeera okitegeera webale nnyo. Lastly yabuuzizza are you comfortable olinganga atali ku pressure yetalaba mbuno olina pressure ey'omuziki engeri probably gy'otaamu music nedda bambi engeri gyeni nti saasayininga nnyo contract of like I'll be releasing a song every after this period of time ntambulira ne ngamba
it's a feel. When you want to release a new song, or feeling and oh, I really need a new song. I just said though it works for a few people, Nze Namakula is not being comfortable. Membanch mind, kwe best way tambulina. Katenazo muzadde, ozaala abaana, kali ne kabanga kakoze speed, atoli na alwawo. Okitegere neba bonna baana balungi, baana balamu healthy, doing well. We have different stages kwe tutambulira. Buli omu alina progress eyiye. Okitegere. Progress ya dani eyinza okuba yisiye yange. Naye nga tefena tukola ki? Tugenda maaso. Nga ndulira dduka, omulala yavula, omulala akola ki, naye nga fena tukola ki? Tugenda. Kasita osigala ng'ogenda. This goes out to every musician. Topowa. Oyina wakusanga nagamba, limba luliwa, oza coach. As long as you keep going, don't give up. Just keep going. Don't stop. Thank you so much. Tugenda twala bibiri ebisemberayo ddala. Mu Sudan ne Smith entukimale. Hi, Dr. Smith okuva ku BTM TV ne Celeb Jazz School online. Ebibuuzo byange biringanga bisatu. Ekisooka, Rema, we haven't seen you participate in any of the artist organizations available. For example, Woman Federation. Why? And if there be any reason you feel supported as an artist and you see any cause ekuleetera okubanga ojoininga obanga tojoininga. Ekibuuzo kyange ekirala about allegations. There have been allegations that omutegesi gwe tumanyi si ye mutegesi, nti Dr. Hamza ya sponsorinze ekivulu kino from A to Z just because twetaaga figure gye tumanyi. Dago tumanyi ennaku zino abategeka ebivulu omusibe baba babitegese. So we want to know allegations ezo ntuufu oba si ntuufu. Maybe that's why tulaba ne Akron olw'okuba muno kweri. Dr. Hamza yatadde mu kintu kino ssente, tayagadde kujjayo face, era waba yakitaddemu ssente tugambe nti nno abategesi baffe tebalina ssente zimala kutegeka mukyala Hamza. Ekibuuzo ekirala still is about allegations about the nightlife. You've been spotted in different nightclubs and happening places of late. Ekitali nnyo nga Rema bwe tumanyi. What is really going on with the Rema? We know atabeerabeera nnyo mu mabaala, mu bifo bi happening, ate nga tukulabanyira ne babitusa. So twagala tumanye, are you being influenced from the Ludo player ow'emisa ne wa Pastor Bugembe to nti obulamu bw'ennyuma kiro oba? Thank you so much. Smith. Thank you. I think sokoddemu ebyo ngende wa Stickman wali eri ekisemberayo ddala. Bannange nale temunyingirira nnyo. Wesigendeko wantu kutuula kubanga munange mwamanyira nga si omuntu. I'm telling you, I'm in a happy place. I'm in a happy place. But we're in a happy place. Where can we come and you and it's not a bad thing. Once in a while n'ogenda n'okyakala owange naddagwa ku birindo by'ebikole. We live once. Kati mba sobola kunyumirwa. Kati mba nkola ki? Muleke nyumirwe. Tujja kukirana. Sponsor bamwekengedde. Bagalo nti sponsor lwaki ye Hamza? Mwami Kayimba ekyo kyogerako ki? Ekisooka okutegeka show buba bukugu obw'enjawulo. Nze mbadde mu field eno kuva 2004-5 myaka mingi up to now. Tusobola okukola buli kye tusobola. N'oluusi gw'obadde olaba nti omuntu wuuno ye mutegesi, oluusi tubadde tumuteekawo okusobola kulwaninga operations. Essaawa eno tulina West Records alina experience emala kutegeka show. Twagala nnyo tube diverted kuva ku nsonga enkulu ey'abantu okujja. Sponsor, Akron sponsor. Kibi okutuwaayo okugamba nti nze basupportinga. No. Ndowooza baganda bange concentration tulina giteeka ku kiki kye twetaaga, kiki ekitutuuziza wano. What we need, bwe ngamba nti ebyuma byaganya okwogera nga 23 February. Kyenjagala byenjagala. Ne mutegesi kiki ani gwe twasayininga naye lifetime contract.
tulina okukola naawe paka okufa. Tulani mwagala kuteekawo obusongasonga obutategeerekeka. N'olw'ensonga eyo muleke tukube endongo yaffe mu ngeri eri malembe. Honorable tweyanziza ekisembere bino byetaagamu ku honorable step y'abaggulu stickman yajja okusembayo. Owaayi ekiri wano masafu talina bakumaliriza ekya associations webala nyazizi ngebananga tete munkoya nnyo sigala ku 23 okitegeera saabayise kwogera ku kintu kirala 23 feebu mujjemba kuba omuziki okitegeera tonzija nnyonnyonnyonnyo ku mulamu ojja kunfuna mu time zaffe eyo twogere tuseke tukuba obukule naye essaawa eno tuli ku 23. Thank you. webala nnyo lastly stickman. Yeah. Nze stickman mu Sudan is right. Son of Mama Nampito Mukaranda. Era nga nze mukwano gwa mulongo biri sana mamirira amansira. Nino omukyalo ono obedda ngamba ebigambo wano nga byakumukumu ne mugamba nti kanze ndi muwanvu nze bisebise. Rema Namakula siina byengenda kati n'ekimu wabula kulafanga ni forest mu kabira alien skin antumye nkugamba obubaka buno akwagala nnyo era enteekateeka ziri masafu ziri mu giya akabira konna kakutedda. Abaana bagenda kujja okusapootinga bagenda kujja okuluma kati gwakkirizibwa guli confirm era Kampala Siratoni Hotel nga 23 Feb tugenda kulabisa ogenda kwegologoloba same ng'oli masafu ng'oli mukale tumwagire bambi alobikola azabikole kululwe kulw'omukwano iremba okulukuta omukwano mwana gwe ba ex mwenna mujje mulabo mukyalo si kyekyo ankoli ba ex bajje balabe si mukibamubi. Webale nnyo webale ddala. Tumaliriza basewo ne bannyabo maestro. Okay maestro because bano basponsor bamuli sagala bajenya. Amanya abamta Edri Kolaneta TV. Ekibuzo kyange kigenda eri Rema ne Aziz ne Maestro bani. When it comes to copyright tumanyi nti Rema tasaaga na ndongoyi ate Aziz omukubo. Maestro when it comes to production everything is copyrighted. Kati eri ba YouTuber baffe abagala okugattako okubanga bayambako mubakoze mutya this time round. Manager bagoyingewa oba same all over. Webala nnyo lowooza tulina okimakinga mu ngeri etegeerekeka obulungi. Tusiima nnyo baganda baffe abalidde mwadinga nnene ne buli kintu kibale nanyini ekyo otegeera bulungi wano oyitiddwa mu butongole era tejajja kukwatako teekayo bintu byokaba okolaki ne production y'omuntu aba ne quality gyayagala efulume n'abantu balabe nga bw'owulira nti tukozesezza ATS ne Maestro gyova bandi eyo temanyi na biki etulimu naki kyetupulaniza wakawo omuntu aba waka wa munfunye bulungi wakawo omuntu aba waka waki naye namwe mujja kufunira waka wa mukadde kola tubasabire. Mwebale nnyo mwebale ddala. The last one is going to be a photo opportunity. Genda kuba wano nga 23 ekyateesezza wano gye twali tukolera shows ebiseera ebisinga wabadde watono ng'abantu bangi bafika ebweru netugamba katugende tufune ku kifo ekinene ekyo naye tusigadde quality eri gyebadde balaba n'okusingako so kwe kujja ku Sheraton wano tugenda kukola quality esingako gy'otalabangako kakasa but mu kifo ekineneko okusinga ebadde bulijjo. Ku Sunday tugenda Masaka ewaffe nze mba Bukomansimbi tugenda Masaka Maria Flo ab'e Masaka ewaffe suya bali balabeko ku Showet actually tebagirabangako nimba manyi bawagizi baffe nnyo ab'e Masaka mugule mangu tiketi zammwe akaseera kano tujjako tuzirangira awo tugenda okubeera e Masaka mujje ng'obudde bukyali kuba show zaffe zitandika mu time ng'obudde bukyali ati tumalirize mangu. Nebaza nnyo basponsors baffe gye twagenda ne mutwanguyira Sewa Next Media olwayingira ne mwasooka kutunula muti mwagaa bugambi MOU yo sayininge bulango butandike watukwasa pulaya oyo n'abalala baatukola bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bwe twagenda ku Nation Group
twatuukayo ng'ate bwe bali excited n'okusinga nga tugenda kukola ku show yamu ne basanyuka tugamba kikino ne muganda wange edisendi n'agamba kino nga kisusa obukambwe so mwebale nnyo omukwano ogwo ne kampani ESPA gwemundi gosoose okusponsoringa shows ate nojja ng'ozigidde eddala si kujja buzi weebale nnyo kujja Akron mwebale nnyo manyi nti embeera ejja kutambula ddala bulungi ku bintu by'eddwaliro by'amalwaliro byemutunda tumutiteyadde ensoli okutujoyininga yawadde solution ennungi aba Aquafina Pepsi mwebale nnyo mwebale ddala kulasimini muganda tugere tukole nammwe aba Judical Solutions mwetambudde nammwe myaka mingi nnyo etambula ffenna sotukoze ffenna lowooza nti musitulina bingi byakwogera radio stations ne TV endala ebitwadde tutuuka nti bulango nga mwanguwa ekyo nekituwa amaanyi kati ekiri kisembayo be bawagizi baffe bwe twalangira concert reaction yaabwe yali so high bwe twagambye nti tiketi zitandise okutundibwa ku charisma.com tiketi batandise ozigula wetwogeera bali mu tiketi mpitirivu nnyo era alebbaadi enaatera okuggwayo tunaagenda okuleeta eza next week ezo tetusuubira tukujja kubaako alebbaadi nolwekyo atannafuna afune alebbaadi ye mwebale nnyo amaanyi mwebale nnyo ba artist omutima gwe mulaze tables Diana oguze Misachi yaguze table yagiguze dda n'abalala bangi Pastor Bugembe naye manya jagula n'abalala so tutandika ne family yaffe nyingi tutandika nayo kyoba tugrowing. We are going to have a successful show with no doubt. Kusaba mukeere bukeezi tukole endongo yaffe tunyumirwe tunaamaliza Banyabo Foundation ejjo tuwulira waje tuddako kuba ate akasente kwe twakafuna twakagabaneko n'abantu olwekyo tujja kuleeta leetezo ebyenjawulo n'eddwaliro ekiryamenvu nanya kino tulabe ntufunamu ekintu ekisinga show ebe impactful ez'obulamu bw'abantu mwebale nnyo mwebalemba akaseera kano mweyitire oba nemekuwamba genda masomo ino obugambo obusuddiya waliwo ayinza omwanjula okusinga manager abadde olina obugambo obujja okusuddiya naye essaawa zino bwe njagala ayanirize Namakula tumumanyi bamuyita Eva wange Eva jangu gwomanyi Jani y'omukyalo ono times when she's happy byetulaba byetutalaba your best fit actually to introduce her right now to the members of the press. I want to give you the honors. Osobola kikola? Asobola. Ebigambo yabirihasinze tanaba nakutuuka eri waggulu. Azizi tweyanziza omulimu ogwo leero. Ono ye Eva, everybody deserves to have a friend like Eva, somebody that will stick with you regardless what. This is what they call true friendship. Eva. Banenga musanyiza okundaba. Amanya gange bakutali kulina Londo. Eva wa Rema Namakula. Bane tweyanze nnyo tweyanzege. Mwebale okulaga Rema omukwano. Omukwano nasembayo okulaba lwe nalina amaisho nendaba media yonna nempunga nengamba Mukama kati nzizemu okulaba ero olwaleero tweyanza nnyo tweyanzege saagala kwogera nnyo bingi saagala barisaayo buli omu kiti kye nsumba kwagala nnyo tweyanza nnyo tweyanzege daaya mwena manager ndi bubi nti bandese kukola ki introducing Mchala. Ono Mchala nze muyita Miss World. She's my queen. Aminat balumuterezaako alina akakyame nga sinaba mu introducing. Naye Mukwana akalina. Oh. Thank you. Olaba manager benda tukalaba. Nga njagala twanirize the queen. After a few years, I will meet you today. I got to meet you in Kugama. I'm messed up. Now I will post you. Guess what? Before my show, I saw your post.
and I reached out to Namakula Rema Ayise. Thank you for that big heart. I promise you we're going to do as much as we can to push the show, but we'll do with the that one have to tell them over Thank you. And now, ladies and gentlemen, Mick Okozot. Ladies and gentlemen, ono mwami abaddewo nga ye manager naye ate Katonda n'amukuza ne mu bitiibwa naye n'asigalawo era nga ye manager. Kati oba omanyi Eva Namulondo kati ate n'ono naye alina contribution nene nnyo ku career ya Rema Namakula. So honorable sawa zino zisirangako honorable ate nga manager wa Muyimbi. Actually nali mmanyi wafuuka honorable era manager ng'abikanyuge naye juzi nali njagala genda hoimeeyo ne baŋŋamba akubira Mr. Kayemba alina honorable n'akwata essimu munnange yagikwata wangi n'abamusambi b'omupiira. So ono honorable mulala nnyo Honorable Solo Kayemba, your manager Rema Namakula naye katweyo obugambo, and then we listen to Rema. Mwenyewe wakulu wabogedde nga batudde basimisize. It's okay. It's okay. Gata. Ladies and gentlemen, especially our friends from the press, the film musicians, and the sponsors, you're most welcome to this press conference of the historical show that is going to happen on 23rd at Sheraton here. We have walked the journey since I met Rema in 2012 and I managed her officially in 2013. So we have walked a journey of 12 years. So as you prepare to call me uncle, just know because of my age, just in the future I call auntie, in the nearby future. So it has been a great journey, I can say, but all in all, I want to thank God. It has been a total blessing. When you see Rema, it's a total blessing. I think there are many other musicians that can sing better than her, but God has blessed her. Sustain. Okusigala ng'oyimba mbadimya nazizi omuntu wayimbira emyaka 10 most times abantu abagala mpya naye okusigala ng'okutte ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri siri muntu wa simu nnyo simu yange ogirewo somehow esimu gye nnyina kuliko nga nkufollowing oba ntya simanyi naye neebaza bafaani ba Rema. Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafani bo badala. Bafani ba Rema mwebale nnyo. Ekirala njagala kwebaza we nali nnyinja akayimba kange mpangira akawala ako. Twakwambaza uniform n'oweera akawala ako. Akasembayo ndowooza nnyina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba. Sijjako akwebaza nze byanfunye Mukama. Ondabiridde nnyo kitange Mukama nsiimye. Nzaani atunula bwenti n'entuuza abanene. Nze gobagobanga fiize watali na musu. So balugera Abaganda sosolye watafa. Atuuka kulyengedde Mukama nkirabye. Baliwo abajja w'amadaala mbu tuleme okufuna. Gwe n'otulondayo booti n'otusaza ekkubo. Baatusuulira amaggwa mu makubo tuleme okusala. N'ojja ng'ojja otutaasa tutumusebo. Ffe twali mu mpale ndende. You are a winner. Thank you, Rema. 23rd, I wish you the best. Bani banamawulire munkubireko mu ngalo what a speech. Esaala nagisabye. Manager webalinye table ngenda gigula spice otadde mu kintu sakibazi. I am going to buy you a table for 3 million nange
to support you. Thank you. Raymond amalina okujjako ewaka ne B2C ne tuzanya luddo. Bajjala kwebaza dokita nti nzaako naye sikisa akuleka n'ojeeka. Kyogamba abalala takkiriza. Gezaako. Aziz ayagala kuzanya mu luddo awo. Aziz si nnyo. Thank you Rema, webale nti oyambala bulungi, webale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo. Buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafaani be. So thank you Rema, abaana bato, they learn from you, you inspire them. Oba oli Christian oba oli tali Christian, ennyimba zo teziwemula, zijjukira nasanga Kamiliyoni nanga pastor. Sina luyimba luwemula, lwaki abaana bakuze. Omwana ayinza okubuuza daddy wali otegeeza akyawo. So webale nnyo kuwagala abantu. I'm sure you show so many Christians will come to support you because you represent you totososola all sides Jolly. Now era nange tutabaana Katonda Rema ayambala bulungi, Rema tawemula, Rema ayimba bulungi. Webale nnyo yabiri musatu tubeerewo ne Masaka eyo gyenva waffe nayo mubeereyo tubeereyo manyi. Mwebale nnyo bwe naasooka nojja kwonoona bwonooni. Daga webale tubeererawo, Senyuka TV, basponsa baffe Pepsi, mwebale nnyo ddala.